Bene Muhangi bafachi. Muhangi aita big size Bebecool. Ku concert ye comedy store. We kololo lugogo. Ayimbe. Mu agreement. Mu nzikiriziganya eri verbal. So wali kiwandiiko. Nja kuwaayo sente bweziti. Nkuwaddeko tugeze deposit kakadde. Ojja kuyitawo bankuwe 3 oba 2 mmeka. Munzikanya y'obuntu. Nti kale otuuka ssaawa 5. Ngani agamba Muhangi. Mu kumuyita Muhangi yakuba. Ojja kutuuka ssaawa mmeka? 5. Performance 5 kitundu. Nasooka n'atuuka okutannanya ku byokunywa ne yeeteekateeka. Arrival tumanye nti omuyimbi mwali nti kale kati lwaki Bebecool anyiiga emisana luba lwakusatu yali atadde oluyimba emisana video olwokubiri okitegedde motivation olutegedde atadde oluyimba lwayita motivation olwabadde ku skies yali akoze press conference. Yes, naggulu Wednesday misana. Kati skies eyinawo events zaayo nga hotel. Bakkanya ne Bebecool. Nti ekiro balinawo ko abagenyi baabwe ab'enjawulo n'emikolo. Ojja kujja oyimbe ne ssente bweziti. Same time ate ayina comedy store. Gye bakkaanyako edda. Bebecool agatta. Zonna zisikeyo. Ababuulira nyina kiri nti omukolo gugenda kuba gwa kiro wojjira abasikayi nene bwojja ku 7 ffe weetuli abagenyi we 7 kiryokke n'amanya bwe nninnya ku stage ssaawa 5 kitundu ze baŋŋambye paka 6 ku 6 something okuva wali erugogo kwambuka ku sky dakika ziba 10 motoka ina ya ddala ate ayina hama kagombe naki ayina hama ayina amadi byonna bitambulira yeroboza amadi hama n'ebirala mu bufunze byonna bikumenyera nti mu dakiika 10 obeera naggulu maximum obeera ku skies ku skies hotel naggulu oba protea kaakati akibalamu oluvannyuma nga sky ayinza obutaji makinga ku 5 awo atuuse ku comedy store abagamba mumanyi ekituufu sijja kusobola kubaawo ku comedy store aba sky concentrating ku ki comedy store nti engeri gye muba n'ebintu ebingi nja bakolera olulala nti ndisobola okuba performance ennungi nasiibye nyina gundi release y'oluyimba olupya motivation nsiibye nyina interviews ez'enjawulo we naamalira wano nja bawo ekintu ekitanyuma ate nga mwanjagadde lwa kirasi gye munsuubiramu so neetonda kambakolera olulala akansolinga sky aconcentratinga ku ki comedy store kuba yo yabaddemu n'omulanga nti gyali lepenga waddala asigala ku sky sorry ku comedy store waniru ekololo lugogo lwaki mpitayo kololo lugogo nti mu kutuukawo ova kololo airstrip ate bw'ova wali ku lugogo bypass weegattira so omukulu atuula bebe sawa 45 yali mutaka 5 zimusanzeewo 5 kitu abuuza ki ekigenda maaso ate waliwo yangamba mbu yasooka n'ateekawo zino embwa enkonzi z'olusu ezo za 3 sikayi soja bali awo abalala bonna tiimu ye advance tiimu ye yatuuka ku 3 cobra bonna bakobra
ba Kleba ba Roni Mutabazi bani abo kusatu we bali Roni Mutabazi embwezi kebera ekitundu kiri kitya kira bomo weeri ne Zuwena yali yatuuse atudde ku ttebe emwe mabegeeyo balinda balaba kuba comedian bakoze mu kutuuka abuuza naye kakati time enteekateeka ziri zitya eyampita ye aliwa Muhangi yeetulidde munda ng'aline pigiddemu wano bagamba batyo alina waatudde wali Muhangi ye omugenyi ogwo yayise tamufuddeeko abantu mwe bali bazze badonezera baavuddeyo dda Bebecool agenda okuba ndudde omulaba kandabeko leero tiimu weeri ennene awo batudde balinda Bebe Maria kyabedde wayimbye bimuweddeko amaze okukola komedi we nendoza amazaalibwa ge tumuwe keeke bamuwadde pepiseze ekoze keeke batwala obudde Bebecool wali mu parking byalinze olonga alinze eki eyamuyita ku show bw'aba tamuyise kale yamusuubiza ssente tazireese tayogedde naye awo wennyini ku kya ssente Roni Mutabazi yazirina nnyo enki ssente baali bazimuwadde dda ng'ani agamba okusinziira ku mukulu Alex ate kati ono ki ekyamugaana okuyimba nga yasobola okujja eyalwawo ne ssente alabika Roni tebakikulimba era Bebe okusinziira ku bigambo by'omukulu bikootinze bulungi munansonyiwamu naye kimanyi nkootinze bulungi mbu mu kugenda nga yeefudde ng'aganya okuyimba zino ssente Roni yazizaayo akakadde akamu ke bamuteera ku ssimu n'akola atya n'akasigaza kati awo ekya ssente ndowooza nkikiri yalinze bulungi nnyo nti akola atya ssente yazimuwa era yaziwa Roni Mutabazi n'azikwata n'azizaayo wezikwata n'azizaayo kana akakadde akamu ke bamusindikira ku ssimu teyakazzaayo ekyakakadde ke bamusindikira nga advance bamuwa ka advance oba deposit Bebe basomuwa akakadde deposit mu buntu bwe mba nkolagana naawe mmoze nyinza okugamba n'okukakasa nti ndi serious kebera ku ssimu nkutaliddeko kabwasiisi togamba nti olina mafuta okitegedde ate bwe tuba tukolagana mu buntu Bebecool oyinza okumwetaaga gwe okukolera nga waba tolina miliyoni 10 kwambuka taziyimbira naye olw'okuba Noordeen olina enkolagana ne Bebecool oli musajja we obugamba mu kikajjo tukwetaaga nnyo nyinayo akabaga kange ebyaddala jangu osanyuse ku bantu wano naawe okumumotivate nga n'omugamba sigenda kukuwa ssente wabula naye nga bw'omanyi nti ojja kwetaaga engoye zo amafuta ne ttiimu y'okumanya nti olina gy'ova at least kankuyo miliyoni 5 nga nze Noordeen kyabuntu mu buntu musajjawo era zino ebbiri zikubeereko kakasenti g'amafuta kiriya teweetaaga tekwata ku zizo yadde onnyamba kale Noordeen nga ggwe kanzije kati mu mbeera eyo bagaana okukwatagana ku lunaku lwa kisho bagana batyo kwatagana Muhangi tava waatudde eyayisa omuntu ssente tazireeta taleeta ssente ate tajja leeta ssente sijja amaamira magi agenda omugamba ajja ayimbe nti ate wali ompita gwe wangubira ate oŋŋamba ono yatuma muntu kati ko ye temuba mukola mumwanouncing ku stage next on stage ladies and gentlemen next on stage Uganda's finest Titanic big size extra large Bawazuwena ladies and gentlemen his name is Moses Sali Bebecool ne bakubawo ku mboozi z'amalwa basooka babateekateeka emusa akomawo
ate Kirebason yatawana wabaka kasanti siwa kuyimba kuzingawo bibaleese n'atambula n'ayitawo ne bagamba waninza obutaba Muhangi yasigala atudde mu katebe ke ng'olwo abantu bali kuki concert Bebecool yajja expect corporate people batudde ndowooza ajja oba bapapye ku mwana unsinga oba tannayambala oba akyanywa ku mazzi babeera bwe batyo saawa zigenda zinjira omukaaga yalinze dda paka lwe yagamba ekituufu kiri nti kirabika kuba omuntu asobola okukuyita ng'akwetaaga at the same time ali naaba nga takyakola ki takyakwetaaga ontegedde kati bw'ogenda okulaba eyakuyise nga omukubira takyakwata takuyinamu interest ayinza obutakikugamba naye n'otandika okukigatta nti musajja yaŋŋambye jangu wano akutunulako bwasigala bwanyumya n'abantu omukubira takwata ate yagambye jangu otandika ayinza okuba yakyusizza oba waliwo abamugambe nti oyo takola nga teyannanze n'obunnange bisoboka nsobola okukukubira nga bwe nkwetaaga olunaku ne lutuuka anti n'ekibuuzo ekirala Bebe yakasooka yimba ogutali gumu ogutali mmeka kuba excuse sinnagita kaakati bw'atambula n'agamba nti wanyuwaawo the brand called Bebecool big size Gargamel wano tetunnatuukawo nawulira Mukasa yagamba mbu engoye zokka ze yeyambala awo yali amasuulido milioni nga 10 azze kusanyusa abantu be kukakasa asitudde ekintu kye bayita Bebecool akireese brand atuukawo abakulu balabye tebalina interest kunja ate nkola kiwa kaneewodole ndi mujje tugende ttiimu yonna tebeera we batakwetaaga ye n'agenda ne ttiimu ye eya Gargamel Muhangi kati ate awo lwasituka nti ajja ku stage bannange munaatusonyiwa afuna obudde obwetondera ate abantu akuba brand ate mu kifo ky'okukwata obudde obunnyonnyola oli nti ssebo sente oba bwe nabaze si bwe kiri oba sente nnyinda zikuwa afuta nkyabala oba alina sente zo tannatuuka byonna ebyo yabimaliriza yafuna budde bunyonnyola balabi n'atakoma okwo n'agenda ku X kati awo arrogance y'abakiga tekiyise bubi abalabi abakiga bwe kiri bakimanyi evaayo nabo bennyini bakiwanika ku nepoto nti abakiga bwe tutyo kupapa nkola ya mukyala Miriam Matembe tazanya bo tebanyigirwa mu ttooke mangu nnyo tititititi wamuwulira yali ku NBS awo this man Matembe why do you call your what your husband Matembe are you the one who called him Matembe I'm the one nga ndaba eyo abugula bubuguzi ye nkola eyo ngoni mukiga ani Muhangi babakiga nga tabafaanana nnyo Bebu tumulanga ko baba nene omukiga namulaba wali ng'ontutte ku gundi ku Golden Tulip obategedde yoyo tebagambwako omujugire yali ku Golden Tulip atadde ekinyonyi wali buleba mugamba kinayiro kye ngende mugaga turina sente temungambako mbasiga sente kati be bakiga abatuufu kati mu kumbere mbasinga sente embeera etabuka omukulu yagenda politely agamba nze ngenze siyombye na muntu muvuge Amadi ntinda pia wano agenza okulya ebisambi by'enkoko agenza okuwummulamu ekyakitadde omukulu akwata amaanyi gamuwaga now I know why Ugandans hate Bebecool bwe bamugamba I now know why people hate Bebecool atandise okwonoona erinnya asimayo ali ku brand azannya asimayo kala akasukayo ko kujinja jukira yasooka n'agenda ku stage n'amwokya nawano n'akozesa I now know why people hate Bebecool n'amaliriza ekyo kiba bakiyita ambiguous
olusuku kalungi ekivunulwa buli omu kinterpreting nga bwokola ki bw'oyagala kuba tubabuulidde why you know olwagiwandiise amaze agisangudde agitaddeyo naye fe abagezi nga screenshot mu kugiteekayo alowooza ayokesaani Bebecool ebivumo n'obiwulira baaba n'omuga kasajja gw'oli nayemba oli kantu kabi nnyo omusajja akuyimbidde emyaka 10 okitegedde kati nga bulijja akuyimbira nga tokola ki lwaki obyogera kati lwatayimbye kati eno message yali agiwandiika kuba rasta alowooza abantu seeking sympathy n'okukakasa oli nti toli wa kitalo nga bw'olowooza nze wa kitalo mbadde nkuyamba naye mu kukuyamba ntegedde lwaki abantu tebakwagala kati abantu bamugamba ogunywanga nigukola ki n'ogwenywera omusajja oyo akuyimbidde asitudde brand yo ewalala tayimba na kuyimba agaana jjukira yali amaze bino byonna bibaddewo naye nga yalina ne giigi nnene ewala kati Bebecool obusungu bwe buvaawa ajjukira nti skies yabadde ayina okubaayo agisazizzaamu olwa comedy store musajja we omusajja ono wange ate waliwo n'abantu eri tebannanze ne bwe mba sigenze yadde bagenda kumpa ssente naki sinja kuba bw'aweeyingamu n'agamba kino kisingako bano tebasobola kulinda ate gwawadde priority ye tamuwadde priority obyawudde Bebecool akutte skies comedy store naga bano bantu bange bawagiza ate bavudde wano sente bazisasudde kakati kitegeeza skies kamu tunayogerezeganya mu buntu kansu priority kanjiwe Muhangi comedy store ate agiwadde Muhangi ye Muhangi tamuwadde priority asigadde mu katebe nkola y'abakiga ali ku malwage yenyweredde amalwage okitegedde nga muwomera nyamalwa abantu omwenge bagwita marwa amarwa kakati mu kubeera eyo ono oba otegedde waava okugamba nsazizaamu biri kululwo naye ate gwensalizzaamu ebintu olaga tonfudde nako tomanyi weetuulidde eri onsindikira baakaddeyidde ate nga si binateesa nabo so in the end Bebecool agenda ono akola byakoze bimwokya ku mitimbagano twagenda okukeera ku makyanga ajjeeyo akajjeeyo ono naga kitegeeza abantu tebanjagala naawe otegedde lwaki tebakola ki tebanjagala naye nga Bebecool omutima gumugamba nga nze nabadde nnina okunyiiga ennyo naye nze n'okuwandika saakoze eki natambudde butambuzi kuba wankozesezza loss how sky yabadde ensasula nenzireka for you nze nandigize naye bwe kiba ogamba nti onoonya abantu tebankyawa naawe kati onkyayi tewakyali nkolagana kankuwa ensonga lwaki olina okukola ki okunkyawa kuba oyinza okuba bale togirina yeyo kumutwala mu kooti kankuwa ensonga n'agimuwa nze nali manye byakusaaga Bebecool tasaaga okuggyako ng'omunnyonnyodde bwagira yaba kuba onono yali serious we yawandiikira kitegeeza abantu baba kuvaayo ekisajja ekyo kibi yali ajja girekayo kati bamala muvuma bamalamu kasajja gwe olina omutima omubi musajja akubeereddewo abalala nga tebakuyimbira kati so before mutwala mu kooti yamugamba tetukyakolagana ndi musajja ogambye engeri gye ndi omubi kankuwa ensonga lwaki ndi mubi kwegamba mbeere mubi omulungi nga bwe bakubuuza oba n'ensonga gy'owa abantu nti kyankola bwe kiti saya kyankola bwe kiti naye kati abali tayina Bebecool namuga kyangu nnyo Muhangi bw'obadde onoonya nsonga yakunkyayako nga oli awo tomanyi na bw'okinnyonnyola kati kankuwa ensonga z'onoowa abantu yanjisaayo content we yantwala mu kooti amanja ne kino damages kati kyekigenda before mutwala mu kooti ekyamutwaza mu kooti mugamba gyeyo waka wange n'atamugjayo nedde kyali paati mu kuwaaba kwaliko
alina okujjayo waako kyeyaganye alina okunnyonnyola kuba owaabibwa omusango guno nti wankubye basobola okugamba wakubye omuntu bakusiba emyaka 2 ate n'okumujjanjaba mukole ki obyawudde jjayo waako ono ate osasulire ebbanga ly'omaze ng'akola ki omutaddeyo yakozesezza baani bebe mwemwe omumanyi erinnya tusirigenze tukozesa abeemusimeeyo kamujjukire alina looya we mwera muganda wange tanyiige nga mwerabidde kijja kulabika bubi nja mujjukira tomuyina musimu awo nja mujjukira nja mujjukira naye kaakati ogambye Muhangi yagambye atya Muhangi anti naye agenze mu kooti agamba ki yagamba waako ono ekisooka yamugamba mujjayo naye waako ono gwe yateekayo anti ngenda waako ono gwagamba amugjeyo yamusasula era najja n'ayimba ng'amusasudde yamukwata ku stage teyamujja ku YouTube channel ye oba mujja wantu wonna ng'omukulu yamuteeka ku dda copyright kati wuwe kati njagala mbuuze kino kikola kitya Bebecool abatanyigiriza munyigiriza kuba yagenda na performing omusajja n'akwata ebintu anti mu kukwata ebintu copyright eri bweti mu copyright bwenzi gy'okuperforming ewuwo tuwandiika endagaano wano basobola onyonyola kandi wano basobola okufuna Muhangi kandi wano basobola okufuna Muhangi nga wonyonyola omanyi kibayita performing rights okiwa kibayita performing rights wali okiwuliddeko mbiwulira kaakati rights ezo zijja zikyuka nti tukola endagano n'enkugamba ogenda kukwata ngenda kuperformingira naye n'ebivudde mu byemperforminze nze nabyo mbikuwadde ngenda kuperformingira n'ebivudde n'ebyenkoze byonna bibyo ggwe kitegeeza nze ali eno siina kyenkola ki kyemmanja kankuwa example osobola gwotera ogenda mu bivvulu ka video kano okafunye nakazanya dda kazanyemu nayita omuyimbi ajayimbe n'atayimba netumaliza kati njaba tuyimba looya simanyi enkolagana yo ne Bebecool ate wamanyi ng'ab'omukwano tubadde ebiseera ebisinga tetusuubira nti kino ekintu kinaatuuka wano wekituuse wa omwalimagana okutuula to have a cup of tea mu sorting out issues zino nga temuze mu kooti simanyi bulungi omanyi katufa abategeka oyinza okutegeka omuntu naye nga naye alina ebimusumbu ebirala so kati simanyi obuzibu bwe bwava naye namutegeka n'atayimba so it all starts there so kati nze nganze yategeka sina musango gwenaza just namutegeka n'atayimba kati ebyaddako byonna ndowooza byakunkakasa nti wamaanyi agreement yo initially what was in the agreement kwaye ebiseera ebyo yali ava bweru agreement yali etya yali alina kuyimbira ssente mmeka yalina kulinya ku stage sound ekisookera ddala njagala kikola clear nti sinza booking abagenda okuyimba ku comedy store yali nze sinziro wa comedy store so tiimu yange ejja nengamba tubuukinze muyimbi bwati yagenda okukola nange promoting so nze nkola nga producer wa show naye sinza booking abayimbi so eyamubookinga bateesa miliyoni 6 namugamba tujja zikusasula nga oliwa tuuse ku venue bwe yatuuka nga bulijjo ebintu bya comedy store bw'otuuka abayimbi sinfunangako obuzibu n'omuyimbi yena abamu tuzibaweerawo tebanayimba abamu tubasindikira deposit waliwo n'omuyimbi akugamba nima njagala genda mu saluuni so kontereko deposit yange singa abakyala so bagayiza waliwo nebekuteesa bbeeyi alien skins yogerangako nti ngenda kukuwa sente mmeka ye ajja n'ayimba nemusasula ate tayumba ero tuli wano ku city hall byayogero biwulira biwulidde kati akugambye twali ensi njagala ensi yonna etegeera okuva leero oba
mwana muto oba muntu mukulu oba muyimbi ate Bebecool kyatategeera Muhangi custom posting oluyimba lwa Bebecool account yange it is just for promotional purposes okulagwa abantu nti Bebecool yayimbye oba muyimbi ki yayimbye monetization mulaba wano mbulira tosobola kumonetarizinga oluyimba lwa muntu yena ola ne comedian bwajja ku stage n'agamba DJ Rola mpayo akayimba ne bakakuwa eyo clip yona egenda kumunanyini biyimba lulubyo bakumi so tosinga right kwata oba nenfuna sente za Bebecool tinga wezifunira you cannot monetize his music yes he should be very lucky that when take a channel yange afuna more following than he would on his channels instead of saying rights is sigala analytics is sigala word views zona zigenda word but postings so that's why it's promotion factor you take ya YouTube copyright ya YouTube bweto bwegamba so nsaba abantu bona bakitegeere wano Muhangi postinga any song oba comedian akoze any song you cannot get any view from it okay atulaba oyinza okugamba kyekigenda mu maaso tuli ku kooti y'oku City Hall awano mu kibuga Kampala wewagenda okuwulirwa omusango gwa Bebecool n'omwana ogenyimiridde naye gwe bayita Alex Muhangi nga Bebe agamba omusajja mukulu anyimiridde wano muganda wange yagaana okussa wansi content we YouTube y'omwami ono n'ebintu ebirala ebize bitambula mu maaso atulaba eyo nze nambadde naludde olaba omusango w'ebiti naddala bwe mukwano wakati olowooza mulimu abalina endowooza eyo abatulaba nti gwe ne Bebecool mulina kyemukushinga njagala oyuzinga opportunity eno you clarify about that same issue tewali kyekikushinga era muntu wankalo nze njagala nnyo harmonizing okunokukola eddembe njagala nnyo eddembe tetusobola kubanga tuli wano tulwana byakyana kitowo ebintukola tebiri izina kirinayitanga Bebecool ogolaba neya abadde akola shozinga munya comedy store kakati bwetuyomba oza tukomawo ekya copyright kiri kyayogeddeko kuba ye noandi kati akugambye ye tabuukinga bayimbi ate tabasasula ye CEO waki wa comedy store era producer show nga bwetambula naye ate y'omwagambye nze alien skin tetuteesa sente ze naamuwa aperforming enja nemukola ki nemusasula naye ate si yakola ki si yabuukinga si yasasula ate y'omwagamba wajja nyimbira buyimbizi enkyanze nemukola ki nemusasula so muwanu wakulaga ye contradictinga ekyokubiri wali ogenzeeko osobola okubroadcastinga waka wa Afrigo band tosobola lwaki baba tebaperforminga ali cooperated bulungi ali cooperated bulungi ati ngezaako kuwa example zemanyi baba performing baba tebaperforminga baba performing oba tewasasudde oba wasasudde ng'ebirala bwobikwata nina n'ekigundi lastly gundi ani last time gundi yali ku Serena epas buli omu yamala obikwata babulooga mubijjeeyo ate abijjeyo ngenda kukuba ate nga bwe musoso biteekayo naye omuntu yena yina clip ya epas n'agirekayo bamukuba naye nga buli omu yasasula n'ayingira newekwatira ebintu omusajja naga abijjeeyo kakati n'abala Steve Jini atera okikozesa gwigizo streaming ogenda kulaba bakuba bukubi lwaki Bebe takola bwatyo nongezaako kuwa buli omu bwakikola nti yali yatunula kitunulire kyenjogerawo ne King Saha yakyogerako ndi omusajja ateekayo ebintu byaffe bino byagenda nno nti talufunanga buzibu kapale MC kapale bagugulana nani tewamuju emabega we MC kapale bagugulana nnyo lwaki si byansasula nti otuukayo n'akuwa busente bwayagala n'akulaga nti atakuyambye buyambye okuteeka kuki ku stage waka MC kapale gyali ng'akomplainga ku kintu kyekimu yefuula akusasudde naye ate views zafunamu akulaga no bino byali byakusasula ssente liquid money ebivuddeko ensonga za Bebecool nti bw'ojja atuuka n'alaganga nti gwe yafunyeemu okujjawa kyekiri kyagambye nkutera ennyimba zo ne promotinga nga bw'olidde akinyonnyola nti okuteeka waakawo omuntu mbadde nkugamba ku copyright ye kyanyonnyola takimanyi copyright waaka wange kankweyo endala UB40 yali wano
olaba kugana kuyimba luyimba luwalimu Ogaye bamuyitaani Ali Campbell Ali Campbell yajja wano nga ayina ennyimba ze bakkaanyako ne UB40 nga ye talina ziyimba zino toliziyimba yadde yazirimu zino tolikola ki toliziyimba bwe baavaawo NBS mbatukazi bamuga streaming wano ne wano mukome wano ne wano naye nga bamuwadde akawumbi ka ssente naye baakajjayo nze nkubuulira bubuulizi nti bamuwadde akawumbi kaki ka ssente naye ng'etteeka liri ku nnyimba rights za nnyini nnyimba tuzireetako kimberembere okitegedde rights za nnyini ki nnyimba kati gwe bw'ogamba nti bwe bankusasudde obozze unless nga mukkaanyiza otegedde unless nga mukkaanyiza nga bw'olaba emipiira kankuye ekyo ekirala wano nti abasajja edda ndozo banali mu secondary waliwo kampani bagiyita GTV erina kigi ekinene GTV bwe yajja mu Africa yawamba eyo DSTV n'egifuula akaana ngekula biki nga tekkirizibwa kolaga Premier League nga netakkirizibwa DSTV gyolaba nga GTV ekayiraga nga yeyina rights okay mu Africa nga yazimuwangulako ng'alaga Carling Cup bino byenteekako wano DSTV yange mbako nkushuwa kweguli nga bazimuggyako nga nina kunonya GTV nga GTV yazitwala kakati rights basobola waliwo ekigambo kinabudde ekya copyright bwe bakiyita oli asobola okukuwa buli kintu osobola n'ozitunda copyright osobola ozigaba osobola oziguza omuntu n'azikuggyako n'agamba zonna nze nzikukwasizza naziwulirako wano sebatta bagamba yazitundako yazitunda n'aziwoba sali musale buli kimu n'agamba taata wadde mbeera gye ndi musawo bamuwayo obukadde 4 oba mmeka nze nkutadde kaakati mu mbeera eyo gwave n'ogamba nti gwoba wansasudde ku performinga era bakubuuza ya performinze naye tolina kukwata waka wange muteeka you cannot rebroadcast me you cannot rebroadcast me kuba bakubuuza wamusasula kujja kukola YouTube oba wamwetasula kuyimba ayimbire ku YouTube tajja oba amale performing abikuweereza obiteekeyo abikuweereza bibazanyire copyright bwetu bwejjeegaziwa however kati ye Muhangi era kiri kyembadde gamba nti teyawaabye oba ogenze kuteekamu defense abatadde mu defense ogenze kwewozaako ku byakuwaabirwa n'olyoka oleeteeza ensonga nti omusajja nnamuwa kino na kino era mbadde mbiteekayo osobola okukola ekintu mu nsobi kankuye ekizampo nze nali ku Bukedda TV zino ozimanyi okikkiriza nti firimu zonna zebalaga mu Uganda abasinga obungi babbanzibe ekituufu babbanzibe naye ate obuzanyo kyemmanyi oba olina okukagula anti nkugambye osobola okukazanya nga tokaguze tebagyekyo si piracy anti nkugambye TV za wano e Uganda obuzanyo abasinga obungi bebalaga bubbe abbaka bbe n'ateeka ku TV obuzanyo firimu n'ateeka ku TV naye zirina bannannyinizo zirina bannannyinizo era bavijje junior n'abasajja bange abalala ezo firimu zeboogerera ne bazissa ku YouTube bali abasajja basonyiwa bafirika just kimanyi bababala naye lwe lukya bwe ruti olumu bakikola bati bayinza okugamba rights bweziti nti bwe tuta firimu n'etambula emyaka nga 20 nga giyiseewo oluusi bayinza okunyigira mu continents nti kati nga bano maybe abamu
abalala n'ebbaluwa zijja oba oli awo nga bagiwandiise eyitana mu UCC tuwe yakawumbi bo baleese musango ng'ogwa Bebecool guno oba oli awo nga babayise mu UCC muzannya ebintu ne bwe biti ne bwe biti naye nga gwolina gye wakijje n'ozannya ku TV yo nga firimu nkadde oli ne bakugamba n'okugamba nti nze sirina ssente ze nagiggyeemu terina na siponsa kati mu magezi amatono oga n'abazongo nabo balemba kati ne bakugamba nti ogiraga weetaagayo akakaaga ka $. nze nno nina ekintu kyenjagala nkunyumize nali nkwata kontenti wange ono gwenkwata ng'emabega waliyo movie nga temuli ddoboozi kifaananyi ntaddeko wano kalabike bulungi anti kirage nti emabega creativity n'okuliyetinga nali naakagiteekayo ne bankuba kifaananyi ekiri emabega nga kiri buli mabega naye ng'eno njogera ne bankuba naye nga era ne bakulaga nti firimu eno yagundi ne bakuba bulungi era vidiyo nenjijjayo nga kaliko red okajjukira kati Muhangi nno kyaliko takimanyi yeetondi yawoza bya YouTube yeetondi tewali ku YouTube wali ku corporate ya Uganda YouTube nga nno kifa mwendi oyogera birala tekirimu bubeezi kati ate ye kyeyewogaana nti otaddeyo oluyimba lw'omusajja mu background yo wana performinga lwakuba kati gwe olutaddeyo rebroadcasting it kati ye ate naye yalubroadcasting ewe gwogamba muyambako for promotion kati naye wali oyamba promotion ya movie eri naye baakukuba olaba okwata kifaananyi brain the monkey Rukundo bwakyogera tubebaza okubeera nti ensonga nzitegedde bulungi naye g'amateeka gasobola okutaputa katugalindi amateeka gasobola okukola ki okutaputa naye tugenda kuwulira nekiyambako by the way bantu ne bayiga nze kalolanga ensonga za hajati zula ne ali abantu bamanya ku mateeka kati nalino tuyambako kuwulira teeka ligamba kinzera siganze wankomeredde kuba siri mulamuzi wandowoozayo nga bwe mbiraba naali asobola okuweeyi okitegedde n'owa asobola okuweeyo naye nze ŋŋamba nti Muhangi ndaba abalaata nnyo just anti kiri kyenkugambye ekya MC Kapale kyeyagamba nti ye abaalaba kati Muhangi yafunamu ekirowoozo nti naye munene naye abasajja byamugamba engeri gy'oli munene weetimbe ogambe ladies and gentlemen next Wednesday the gladiator the tantamento ayina comedy we yali nno muzanyi wa comedy kati bwaba nkuwadde nenda litayinza kuba wabuliro nakuosobola okuleeta omuntu kikkirizibwa naye ngamba ye bw'aba awulira geegi ye yeetimbeyokko ayongeremu ne kasente kuba munene yeseba kale naye nga tetunnamaliriza kampisi of Victoria University musajja wange mukulu muganga nkutumbiddeko nnyo mu ngeri enjawulo naye nga mbajukiza nti mugamba atusiibululeko abasiraamu wabadde naye nze ŋŋambye mugamba asiibulule ku basiraamu njala etuluma ayite muggwe ate aniyite mwana basiraamu yenzi naye wasiramusi kati asiibulule ku basiraamu kale naye nga abasibe mbajjukiza olina omwana yamaze senior 6 senior 4 mutwe ku Victoria University kyolina okukola genda obeere ng'obakyalirako kose zonna baziina senior 4 bagamba nti nogenda osoma emyaka 2 ku mitwalo 55 ate owa senior 6 agenda beera nga ofuna kye bayita degree paka okweyongerayo gwe just tukyalire kwali ku Victoria University naye Victoria University baziina bwe bana baweereddwa omukisa nga si kulwana kwa bannayuganda bajja kukyusa ebyenjigiriza bya bannayuganda omuntu asomenga afunamu bayina enteekateeka eri hands on too much practical nti in being too much omuntu agenda okumaliriza okusoma nga buli kimu akimanyi because ensoma gye tusoma wano yakuyita bigezo ate bo basomesa kuyiga si kuyita ki bigezo